Kale nate wambala Moses ono wa myaka 28 naye avudde mu bulamu bw'ensi eno abadde akola mulimu gwa kubanga ali mu network oba mu kugatta ebintu ebitali bimu. Katubirabe. Omukozi wa kampani eya network z'amasimu n'emitimbagano eya Sultan Telmek afudde oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba atonye mu Kampala. Omugenzi ategerekese nga Wambala Moses nga wa myaka 28 ng'ono yabadde mukozi wa kampani eya networking era wafiiridde abadde agezaako okuyisa waya wansi mu miwaatwa gy'ebigoma egitambuza amazzi. Abadde yegamye wali kujayo waya kakati kujayo waya wano nasanga amazzi ali kujjudde ku mwala tamanye mwala ali wansi n'alinya ki waya n'atwala yonna n'amazzi nakuba wali mutwe. Kiteeberezebwa nti omugenzi bw'alabye enkuba eneja n'agezaako okutegula waya z'abadde akozesa enkuba ereme okuzoonoona wabula enkuba n'emusanga nga tannamaliriza kuzitegula. Olwo waya zennyini ne zimuzingazinga okukakkana nga zimukubye ekigo ku ttaka ne zimukulukusa mu mukoka nga zimuyisa wansi mu bigoma ebitwala amazzi okumujja ku kikomera kya Lubiri Secondary School we kikoma okutuusiza ddala ku mwalo oguliraanye wooteeri ya Ivies. Wanera wabaddewo waya z'amasannyalaze endala zibabadde basuddewo edda ne zikwata omulambo wano abatuuze we bagusanze nga gutengejjera ku mazzi oluvannyuma lw'enkuba okukya ne batemya ku poliisi. Abamu ku beerabiddeko ng'enjega enebaawo balina bye boogedde. Kati kwe kubamu naye ng'obuzibu budde ku myala kuzibikira gasisi mpagala okujja okukola emyala egyo ate ng'omuntu obuntu batasobola kukola myala egyo tugenda okusalwabwe ogezaako okola emyala egyo bakwata bukwasi tulina obuzibu bw'emyala bano mu Lubaga. Oluvannyuma poliisi ezze n'etwala omulambo mu ddwaliro nga bwe bongera okunoonyereza. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.